Yes, okay, katubenga tandika atendate. Yukira tulokedeke na Uganda ku mulundi guno twatumanye. Ekivudde mbanda faba Bumara Pictures atendate. Back to second tandikwa. Songa Rafael Busulwa yenanyine filimu asooka. Ekyatandika butandi tulokedeke na Uganda mpola mpola. Twaga tumanye ku mulundi guno kekivudde mbanda febano. Ekyali ntandikwa. Nenga kumuno tandise n'omwami wuna ayina ebikwegamba ebintu bye yeewuunya mu nsi. Ekyali ntandikwa. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okubeera mu mbeera n'atuuka n'okulya ku kasasiro kwegamba embeera nga emunyigiriza ne bagaa gundi kireereese oba embeera emuyisizza bubi abasinga bayinza omuyita obulamu oba omulalu. Naye ye nga yakimanyi si mulalu. Bintu bingi ebiri mu nsi ebiyinza okufuula omuntu okulabika kandi atunula ng'omulalu. Ki? Yagamba laavu. Laavu eyinza okujja akati mu bantu kwegamba bintu bingi ebibeeramu nogawayi. Ensi tugiveeko buvi. Oli ayinza okwagala munne nga batambula bonna babeera bonna basanyuka bonna ekyo kyoyinza okuyita omukwano wakati mu bo. Naye ate kaseera mpawo kaago omu ku bba ayinza okunyiiga n'atuuka okugirayo munne ekiso. Naye nga babadde baseka kyova olaba ebintu by'ensi bizibu liwosanyuka nnyo funayo akasondo ofumiitirize ekiva mu nseko oyinza okukaaba. Oli akutunga mu by'omuzannyo n'akwerabira nti mwali mweyawula. Ayinza okubyerabira. Kyova olaba ekintu kyonna ekinyiiza omuntu kiba kyakwegendereza. Mubalaba mu mawulire empapula z'amawulire nti awo ono alabika munne yamusanze n'omulala n'amutuga. Empapula ne ziwandiika nti awo ono yasse mukazi we kireka munirwana yamusanze akubirayo eggalabi. Kale nno ebintu by'ensi buli ekiba kizze mu bulamu bw'omuntu olina okwegendereza. Abamu batuuka n'okwagala ne balowooza ku kyokwetta ng'alaba akomye. Wali oyagaddeko omuntu n'owulira ng'okomye. Ng'owulira okomye. Nga omuntu oyo akukyakalanyiza n'osalawo ekintu kimu kaneenyige. Nti ekintu kyonna ekiraawo kirakensa. Yagamba buli kintu egenda maaso n'okutuuka nga tokyeyagalidde oba kyonna ekiba kizze waliwo ensonga lwaki kiba kizze. Tonolera kye bayita embaluso oba emmanduso. Kiki ekikuleetera okukola ky'otandikoze? Buli kintu kyonna ekikolebwa n'abagamba buli Kinnayuganda ky'olaba baako ekyokuyiga ky'otwala. Efirimu emanyiddwa ng'emmanduso. Buli kyokola mu bulamu wabawo ekiba kikukaso kikola. Etandise tulina Waligo Fahadi tutandika butandise era tugenda maaso. Bumara firimu zibakutuusaako Muzeirubo wa Yasini. Tulina Mutabazi Lwekyongono mwana wa buwala tumulaye mu firimu nyingi. Tulina Mubiru Akram mu Bukalabanda bw'Ekyaggwe mwamulaba. Namwanje Sophie ekyatandika butandise era ng'egenda maaso. Kabuye Israel ekyali ntandikwa tugitandise mbulambalamba. Nagambye eno gye tulabidde wa Segirinya mwana mulenzi ono Segirinya eno gye tulabidde firimu eno. Tulina na Mujju Lilian Kisaache Godfrey ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. N'ekiseera kye twakuba ne kiggwaako. Kadi firimu eno ng'etandise mu bulambalamba. Sitole ya Busulwa Rafairo era nga script writer. Tugenda maaso. Waliwo omwami alina amaka gakyaddemu naye nga bamugamba baali baamulabula dde omukyalo ono abeeko engeri gy'ayinza okwetereeza embeera nga tennataama ekyo teyakifaako. Mukazi wattu agamba naye abadde afaayo naye embeera yeetamukiriza. Nanfuka Rest production manager abadde ng'alowooza ku bbanja eryo naye ate engeri gye bazzeemu kwegamba si kyabadde asuubira. Omanye ebintu bya ssente tebabibalira munno. Oyinza okuba ng'osuubira akasente ogenda kafuna ne kagaana. Fahadi Waligo y'omubazanyi ba firimu ate nga yakoze continuity. Kati bagamba enkola ya banka bw'eba ekuwoza ssente n'olwawo okulabika ndi osasula essente ezo oyongeramu amagoba oba si ekyo ky'oba otaddeyo ng'omusingo kye batwala. Wulira tugenda maaso. Baamuwe omwezi gumu gwokka omulala. Bw'obanga ssente zikulebya osasula tugenda kujja twala ennyumba. Echa Bambi mukulu Bambi bampeyo emyaka 2
bamugambye omwezi gumu wegugwerako oyinza kibawo kigambiddwa mu kamwa naye nga ne ku papula bakiwandiise kati yasomamu abadde agambye mwezi kumbe ziri wiikisi 3 agenda okulya akabengo kamusimbye gundi gwe sente ya banka ewooma naye okugizaayo muve mu mabanja Seggirinya mugezi kyovola abayasaawo ekizimbe kino nga kigumu naye nga tagenze mu bbanja tugenda maaso kati ogenda okwetegereza maama nyaba ofudde nze babeewa nnyamba banange senga wange omulungi sengawe yagudde mu kizibu kino agenda oyita sengawe akasente oba yakakolamu ki banka etuuse okubanja tannazaayo sente omwana ono abadde waka kyakola nga akwata essimu alabika ndi ayita obuyambi obusooka naye ng'ebintu si birungi katudde ku bajja basaaga eyo ddwaliro bajja basaaga beekanga bawonye wekiggwayo naye tebalinaako kakwakulizo kali kati ogenda oku musawo bambi sengawa embeera za sengawo sino namunange ojjako kakana ye muwala ono tungula namuneeguma tungula kuba naye senga wange simanyi embeera gyali mutungula mweraliikirivu nnyo kuba sengawe ye buli kimu senga mpulira munange mpulira simanyi kyakola naye atungula topapa tungula kale embeera senga tujja kuleka tugezaako ekisoboka omusawo yoyo simanyi nakumanya mukazi atumweraliikirivu ye tungula senga tulabye ajjanjabwa kati ogenda okuva eyo kumbe wa banka yalese alusaanudde yoono ategeeza boosi nanyini banka oba boosi waggulu wa banka era yagamba ebbaluwa eyamwereddwa gitaddeyo ekimu kubiraga nti senga omukazi ono yatasasudde mu bbanga eryo abe ng'agobwa mu nju enju kyekyo kye yateekayo ng'omusingo balabike nti bajja ddiza oba ogitunda banka egyo sente zaayo luwowa yasiina oligina nemuzi tugende maaso omuntu mumuwadde na mwezi mulamba bintu balwisa sente zaffe banka tekolera nnyo mu ebyo olagala naye kati fayiro engeri gyezeewa abaagize tujja kuba tugera bo banka baba siriyasi kyobola ebintu bya banka biswaza bannange weewola mukasirise naye abajja badogera nga abantu weebali ne balagira ddala ntubadde tubanja kyova olaba abantu bakaabidde emiranga mu bintu ebimu egenda maaso eri baba banka beesunga kintu kimu bagenda munyweza katugenda okudda mu ddwaliro waliwo atuuse ali atya maama ayogera n'omusajja wa banka ono ng'atandika okunyonyola ebyavuddeko senga okugweri olwayogera ku kya banka ali amanyi ku looni eyo alayika alyako ate nga tebyali binusu ono yatya ye muwala wa maama namunange kiki ate kati gwe mbadde ninda ayinza okuleka ni otuguma tujjanjabe maama ate naawe simanyi kyakukola bannange ensi erimu ebizibu ng'afudde n'agamba nti okimanyi ebbanja liyinza okutta maama wange oba ekintu kinene kimutuukako n'agamba nti taata wange lumu neera bajja okubanja taata we yafa ebbanja lino kadde taata we ye yasooka okufa bonna bafa bwe batyo olumugamba tubanja ng'azirika taata teyadda kati ova olaba ne maama olwekanza ono naye atidde maama naye ayinza okufa olw'ebbanja kati agamba singa maama wange afa olw'ebbanja ngenda kukola ntya kuba ebbanja lye lyatta taata tugenda maaso kaakati mu ddwaliro lye limu nga bw'omanya ebyobuddwaliro era waliwo omulala eyalwazizza ye waligo Fahadi oligino nemuzi mimi tugezezaako okukola scientist wano mu ddwaliro obulwadde buganya kati ku sayidi y'omulwadde n'omulala 19 twaje some samples omulwadde ono bamugjeeko okulayika ne bamukebera omusaayi naye bakebedde ebyuma ebikebera obulwadde bannanga abantu bangi kyobulamu lw'endwadde olina gaafa abava ezo tezitukwata kati waliwo sampo gye batutte naye nga bagitutte India edda wiiki ejja balabe ekiruma omuntu ono okusobola okumanya eddagala ettuufu erijjanjaba gundi saba nnyo Katonda agira akuwa obulwadde obujjanjaba bbuzi oba omululuuza bw'obanga wooli kubanga ebintu ebimu bisaana tunula butunuzi ono batutte mu migundi sampo tukeberera eri sampo weerinyira ennyonyi bakuzaala bannakawuka jajjaawo weeri katwe kati okoze otya obulwadde nga kiki
byebyoosanga twagezaako ne tujjanjaba mwana nga yanywa kimotoka bintu byagaana kumbe temwategeera kyali kimuluma kati ono ayagala nnyina alebikendi akolebwako naye obuyambisi wali sole tebanakumanya kimuluma kituufu naye ng'ate waliwo gwe bategedde ekimuluma naye nga ne obusente ezijjanjaba bikyali awo bityo tugenda maaso ono tanadda ngulu omuniga ayinza okuwoleezize noozirika abeerawo oddira engulu nja kuswama ebyoba oli ku bibyo abajja kulinda kaakati tulengera abamu ku basawo abakola ku kyokujjanjaba waleere firimu bagiyita Manduso mu emizu video nate nga olijjo mwogisanga kati agenda okujja gwe olujja olutomera oliotomera kaleeko nakale gundi gwe bane mbadde nzekebera ku senga kabula nga ne senga mukuwa mwejjanjabe lwaki mwamulese wano mulaba atunula ng'omugoyo dderi omusawo bakambwe si be babalwazizza tebaagala mmanya bambi tundula abadde azaalabe ku sengaawe kumba abasawo bakyakola ebyabwe tugenda maaso ekibuga bwe kitu bikiri enso girabanga eyokusaga n'erimu ebizibu kati omwana ono kyeyakolanga ajja ye yalwaziza nnyina naye lwaki mutuboggoleranga baya dokita abakuba n'abantu wano ono bamuboggoledde ssebo omuwala ono nnyina mulwadde yalwadde ebbanja naye era naye aboggola musawo yatandikirawo okwetonda temuddamu kuboggolera bajjanjabi oba si ekyo tujja tumanyera ye muwala wooli ani gwe muboggolera kano katundula kawaabi bannanga abantu bagala kutononera bakirayantisi basale abalabula abantu abamu baba bakambwe kati akola nga atumya Dr. Shafiki yabadde ajjanjaba ndabika n'aboggolera bali abajjanjabi egenda maaso mwenna abawagira firimu za bina Uganda banne mukola kyamaanyi omanyi kiba kirungi okuwagira ku byewaka kati soke tugende maaso ne Manduso n'endala nnyingi zikyajja ye Dr. Shafiki yasoma ebitabo bye diguli eri waka wanaagirabika munneeyisa ayimiridde diguli zonna ontumiza munanga waliwo abagambye mbwate oboggolera abajjanjabi laba Shafiki bwatunula mbaboggolera nembaboggolera kikitegeeza kyoba ngende nkolera ewalala nenakawuka wali amalwaliro I can go there if you don't mind ayagala nedde ekyo si kyeŋŋambi ate ye musawo gwe balina bamweguya bambi toboggolera abantu naye naawe okimanyi bwe saagala ogendnanka nebintu nebyogenda tobyogerako nnyo kyokka ng'okimanyi gwe gwenfaako bambi kumba omusawo ono nanyini ddwaliro ate alina engeri gyawuliramu eri omusawo ono kasooke ngende ndabe bano oba n'abalongoosa kuba oli kabuya abadde amutujja kafulu dokita tugenda maaso ye Akram original names olwana olwo omusawo omukulu n'omusawo omuto balabye balinamu akantu kyobala ebintu byeddwaliro bizibu oli ayinza okuba mulaavu eno firimu bano be babbanka era wewali n'abakozi abo abakozi omwana oba ye bamusibako ensuwa kadi saba omwana ono yeesitula segirinya jangu sabe wange enfunda temwafaayo nkulu kwati mufuddeeyo faya mwana egikwasa looya yaffe akola ku nsonga zaffe ezabbanga owobugenya era efirimu egenda maaso simoni sayo gyenkwadde kadi bagamba omuwala ono engeri nnyina gyali ku kitanda yabadde azze mukyamaama we amanye banka eyamba etya ku kyebbanja oyo ogenda okulaba ye looya wa banka toddamu kujja mu ofiisi eno ojja gendanga wooyo akunnyonnyole byonna engeri gye munaasasula oba okuva mu nju etwalibwa ebbanka laba gwe bamukwasa kumbe naye alaba mutwale omukale ngenda nja kumunnyonnyola ayanguwe ndabe nkutwala ebintu bino ensi kwega nagambye buli muntu ekintu kyakolaba kati n'ababanka naye
muzeeyi afunyemu musisaawo kuba bano ababanjibwa nabo batambula bulala entambula yaabwe batambula tugenda maaso kali bambi bali wano bagenda maaso n'okulinda maama alinga ddengulu naye omuntu nga wazirise ebbanja ate nodda engulu nga terinnasasulwa era oba oyagala ogire eddayo emmanga bambi maama wuno badde nga akomawo engulu akoma wakati bwayagala bwaddayo maama ali wano bambi musawo bambi ali atawo musawo kwe kujja yono musawo ne bamuleeta kikyabadde kyasambagala onyogoza obugere kikyayiwa endusu abooga katulabe eno ya Rafaelo Busuulwa egenda maaso emanyiddwa ng'Emmanduso okuva mu Bumara Films mune musawo yamba linda yabadde azirise egenda maaso era wali tokaabira ate wanaafa onokaaba kyomanyi abasawo tebaagala beemolerako okaaba mulwadde ali bubi nasooka amunyiga akakakanya ebintu bino oyinza okubajjanjaba birala ate gundi n'alinnya kabootongo ate n'okolotya buli kimu biba byako musawo ali atya bambi musawo bambi tuuli omulwadde ali atya musawo omulwadde ajja kubaayo kyova olaba Katonda buli kimu yakitondera mukazi musawo bedde abumbujja naye ono bwe yajja aliwo omuwala ayogera obulala ajja kubooke kali kano koogera nga akasuula obuyinja mu malookooli kyova olaba akagoba luli katundula naye waliwo n'alina njoge kati ogenda okuva eyo ono ye muwala wa maama tatambula asejjera ensi erimu abantu gwozanya n'okuzanya wuuli agenda kati ate okumanya ensi yataama omuwala nga ajja nyina mulwadde mabanja gabali bubi banka ebagoba buli kimu kiri awo tulaba obulamu bw'abantu bwe tuwangalira omuntu olaba firimu ngeno omanya ekizibu kiba kizo kyejjeemu otya tugenda maaso kati omuwala ono yayina abantu be yali amanye ebbali eno era tulaba engeri gyayisa ate abaala abalungi basanga babuuka emyala kumba aba anoonya alina gwanoonya kati gwadde anoonya ali eno ekyobugagga mu bulamu laputopu weddaawo owayo gamba otya gyendi Sseggwa kakati Sseggwanyi ye kisha Sseggwa nkubuulire kiki ekibadde ate abawala buli wolaba omuwala nga anyiridde yenna anegawaza bannaye Mukama Katonda n'ansuula ku oyo kumba obanga agamba okugwako eguzibu omukazi gyakoma okunyirira oba oguddeko oguzibu munnange maama waali ali bubi banange Sseggwanyi nazaala waali bubi ate banange abakazi banyiga amapeesa yaba kiki yaba mangu ago yalwadde Sseggwanyi nazaalawo simanyi leero kyogenda tunda omuyamba akugambirawo kwega kyogera indirect naye ng'olina obaako kyotundole sente Sseggwanyi oba ogenda kulota simanyi wulira Sseggwanyi kimumanya okubeera nti obeera n'ebizibu bebitono nga sobola kadi Sseggwanyi neewe omunyiga batoni ate nga akunyiga gu batoni banne nange nandyagadde nkuyambe kuba mukazi gwe gwenjagala ennyo naye nange mpisuba bubi oluusi ne siyamba kati nga leero ndaba sina kyenyinza kutunda era sina kyenyinza kukola nkuyambye nti oba mukwano njimanyira bwenti naga buli kimu ngezaako okuyiiya bizinensi mbala ndabe nga mbako kaddiruka enjabya alina kyabadde abala okuyinza okwanga kuvaako akasente mitwalo 10 oli gye nnakuwa yali amuwaddeyo ekyekumi awo ebinaaka nebizike 2 nabyo yali abyewozebwewoze era nnyini be yakedde lwakuba agenza okujja nga abadde mmanju mu kava amulinze n'avaawo naali okadda naye tujja kuyiiya ku muniga awo oba osibye enjala. 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 Tujja kuyiiya ku muniga awo oba osibye enjala.
munigo omugamba mbu ate maama yalwadde enze muzaala kyoga atalina nnyina oba nze wendwala nzijja wammwe stupid ebyo tobimunyumiza. Tugenda maaso kaakati tuddeko mu maka agagambibwa okuba nti banka egabanja. Efirimu egenda maaso kati waliwo akuba eŋŋombe ono ye mukozi owawaka nagaye buli olaba ekina Uganda baako kyoyiga naye mwenna bakasuma basegirinya tubaagala nnyo mwenna abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo kiwa tukwagala nnyo gaba shopping arcade gaba Katenda Muŋŋoona we the best. Tugenda maaso eno gye tulaba natenga bulijjo eminze nkuweereza lwakuba leero tugirabidde wa Segirinya tulina kawuka wano omukulu ng'ayingirawo yewa banka gwe bakwasizza. Basajja balina woofiisi zaabwe naye nga najjukira twawulira alina maama we omulwadde. Maama we bwe baali batutte sampo baamukebera obulwadde tebannabakuleka ne babuzuula. Kyobula abagamba omuntu lwofuna sente nyingi n'ebizibu nga byeyongera mu mane mu pulobulemu. Yegenda maaso kati azze laba be babanja atunula nga atalina kizibu. Ye Rachel Mutabaazi original names. Tujja mulamu firi manyiddwa nga Nankulumandwa Rachel Mutabaazi. Kakati owa banka ng'avaayo yabanjizaako banka ow'amateeka. Efirimu egenda maaso. Ye Fahad Waligo. Era neewuunyisa. Tugenda maaso. Nina kineebuuza. Gwe wanje naye omuwala anyirira bw'ati omukozi awulira. Omuwala anyirira bw'oti nojja oba ng'olina ebizibu naye baneemuyita mutya mu bizibu. Jjukira abalina ssente. Wulira Tange yanzaala omwana omu era bwe yali afa ebyobugagga byonna yabiteeka mu mannya gange n'ezo sente zijja mu banka nze nazijjayo. wulira nga njagala mama wange ayongere mu bizinesi mwezi nange ku tushoni wange. Ye Rachel Mutabaazi. Kyogamba kitaawe yaffe oli mulekwa ku bulungi bwo nga tofaanana kwaba mulekwa. Kuba kati ndaba era ddala mugundi gwe muli muganya osasula ssente mulinga babbi muli bali az'amaanya. Omwami ono yanonye eki gw'olowooza nti buli omuntu azze kufiirwa akaaba kumbe mulimu abaazze okkuba obukule. Olina akabalaale woowe maama nnyabo kumbe asanyuka mu mutima. Sente zino nga ziringa ezibalemye mmwe munazza sente za banka mmwe ng'otunula nga atalina wadde ate tutuno tugenda babatadde mu kooti gweyambiddwa otya leero ku bulungi bwo n'otunula otyo n'ebizibu byo. Omuwala yatunula kuba simanyi nze kangende nkola fayiro eraga nti mulemeddwa era ennaku ezijja batwale. Wulira Nze kyeggambe ky'otawulidde. Omukazi agenda okuli omusajja muli bubi. Saawe nali mu ddwaliro omulwadde sirina ssente zimujjanjaba. Yataama butambi. Swalooya abadde amugamba ni bafune looyo anaagira anaabayamba njagala olabe kye bayita ensi. Maama ali mu ddwaliro banka ebanja ono abadde azze kubajjukiza ndendaba omulamuzi ono kubanga mmwe temujja sasula. Tangu guno kilayanti wange banka. Era mmwe temulina kye musobola kugira kubanga muntu aliwo asinga okuwoza mu ggwanga yenze ate ndi ku saidi eri ebabanja. Kati mmwe muddaawo gweddaawo otunula otyo. Ye Waligo Fahad original names. ninyonde nyumba yaffe banka. Ne bannange toyinza baako ky'oyinza kukola mazima gwe looya wa banka ne mbaako ky'okola. Kati wulira kati ate nkole ki kuba kati era mba ŋŋenda oyogera nga atalina mannyo kaŋŋende sigaze ebizibu byammwe. Kali sabo tukoze tutya ate gwe omanyi oyogera Oluganda oli awo beeza oti gweddaawo kaŋŋende epandika ekiwandiiko ate mu peni myufu ng'akumamu oli awo munyirira n'ebizibu byammwe aye temusobola kweyogerako gweddaawo beera awo.
Efirimu walabake na Uganda eno gye bayite Manduso. Olaba ensi weetuuse system agwani omuniga agamba system agwani. System eriwo yeeno. Omwami ono abadde azze kukola ki? Tugenda mu maaso. Tusinkane mu kooti. Firimu egenda maaso. Kati omanye ekyaddirira. Yes. Lawyer. Kati nga mbuuza ani mugenyi kyabaddaze ko eno lawyer yabaddaze. Kati abadde akine. Lawyer abaddaze essunga. Abantu bazibu. Tundula nze natamwa balooya kaze nga akaze okubaako kye kakola ate kati kaze tusunga busunzi byebiki ebyo. Bantu bazibu nnyo. Etakanye gemaze ebajja okola njafafagana eno. Ono yamugamba nizo gwe muleke n'ava n'asejjera mwana wa maama mamizigaalo. Ayiya ki? Yagamba nti nze ngenda faafagana naye byaliko asaaga. Efirimu yino omala nga yeeyongerayo. Twagala okumanya biggweerawa. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Twagala tumanye ludda wa gye biggweera. Kaakati nga tuddako ewa looya owa bbanka. Mukozi wa bbanka. Ekituufu ebintu. Onage owaayo obadde ki? Faadi Waligo. Abadde alina byalowooza. Kikyolowooza ki? Si kyamaanyi. Naawe olowooza nnyo. Musango wagutidde. Sikutya musango. Bitu ebimu bantu tuba tulina olusubu. Atandise ofunamu enkenyera. Muntu ono ngezezaako munyiga amafumu agewoma bwomi. Tebina. Kali engeri gy'alina maama omulwadde ku kitanda nga yeefuula nti nnyina yamuli ku bwongo. Simanyi kansabe Mukama Katonda anayambira eyo. Ye Faadi Waligo oligino nemuzi. Mukama waali byonna ajja bimaliriza Mukama w'abakama. Kadimba obuzibu tebuggwa alina ebizibu nfofoolo. Wali oyagaddeko omuntu nga takimanyi tomwagala. N'omukuba n'oluyo olwalaavu. Olina gw'oyagala. Kiringa. Tugenda masi. Kale. Otufu. Nema kwenjagala. Umutima gw'okulira ng'oboolyawo nali mwagadde. Tugenda mu maaso. Kale n'agamba nandi mukolaze omuntu ono omunsendera oba oli awo. Yengeri yokka gye nnyinza ottereera. Kale banka eyina obuzibuzibu nabwo. Kali nga mugana ekyettabba omuntu gwenjagala ate banka gwebanja. Kadi neebuuza ku laavu ne banka, laavu n'omulimu. Ebyamaama byabadde bimpi n'ebya banka biwanvuye katono. Yamugamba nedda. Ebyo tujja birowoozaako ebyo si bikulu. Bikulu. Tujja birowooza kandi bikulu. Yegenda maaso. Omusawo ndozo ajja kuba bulungi. Ogenda okudda mu ddwaliro. Ogenda otuuka mu ddwaliro. Weebale musawo mulwadde ali atya? Mulwadde bw'ateredde. Waali ajja kuba aterera. Dokita yakyusa enjogera takyabogola. Bane mami. Ali oke kati. Kuba twali tumugamba amuleetera awo kamonde n'agaana ekikomanda akisobola. Oyo omulwadde abazzaamu amaanyi. Kuba omuntu abuuka ku balugu nadda ku kikongo. Oyo abazzaamu amaanyi.
webale nnyo musawo omuwala alina engeri gyatunula bannange ensene erimu amapeesa ndowooza kasooke ngende ndabe ebya bbiiru kansooke ndabe ebya bbiiru eri ndabe sente meka kale mukulu maama awayi my mam ye namwanje Sofia omulwadde awonanga bw'alya oyazzaamu amaanyi tuli ku bajja basaaga kiriniki bajja basaaga omusawo omukulu najja ne baleeta ogenda okwetegereza Mariamu eddagala eribaweereddwa treatment n'anoonya akalaga essente gwe daba sente gwe akakadde k'essente mu emitwalo 20 mu emeka kati ate no waliwo awandiika zisasuddwa ne bagolola tugenda maaso eno firimu ekuwa kyakuyiga waliwo embeera eyinza okutuukako manye ensi eno eba nnungi n'ogiyigiramu nga tekukubye miggo n'obuwuligira ku muntu omulala gwekyo ekintu n'okitakigwamu kati bali eno maama ayagala kuddayo kuba amabanja ge gamuzirisa ate neera eddwaliro libanja ogenda okulengera ebbaluwa bongeddeko ez'eddagala bannange aya maama kanzije ogenda okulengera omusawo ogenda okwetegereza omusawo aleesa akalaga ndi basasudde gwe bannange akakadde kamu omanyi oyinza okulabika ndi bakutaasa ebbanja lyakakadde n'ojja ogwa mu musakalanga wa $2,000,000 bannange ono ate sente tulaba waliwo ekiraga ndi basasudde ate sente tezisasuddwa oyo omulwadde oyo gwolaba I was thinking kuba nga bw'obalaba zisale ku musaala gwange toyina wobayita bannanga ate nsale ku musaala gwo jjukira no beerimu akantu I don't mind ekyo sala ku musaala nze mbakozedde bwe ntyo oba tozisalako yogera ayinja zisalako kyokka abantu abakwatibwa ekisa ate bannange lava ekwesa kalina kino ssebo kimambulugo oli kimumatira kadi kyayogera tekiyinza gaana bayinza okikyayira awo kadi ssebo awo ne tuvaawo kadi ssebo ogenda okudda looya wa banka kali looya wa banka ekituufu omuwala ono yamwagala naye atayagala kumugamba oba atya omugamba amukanga bukanzi omuwala kwegamba yenyige yeka amapeesa gwezannya banka ng'ebanja banka ng'eremerako banka nzibu nze nkubuulira kuba gwe ddawooza nnyo oba tomanyi kyakkola kuba kati nze gwe nga ne wenkulaba mutuufu mbulwako ne wentandikira ebintu bya banka bizibu kati gwe omuwala ali awanyirira bwotyo nobalosola agamba kintu kyonna gwe kankubulire kanywemu gwamanye gwedda ku kya banka nagambye emirugala naki era leero tuli wa Segirinya bambi omuwala atandise okugonda kati bambi kati nkoze ntya naye maneja bizibu ensi tewena ensani kandaba obudde gamulemye okwogera kimu oba kuba kati abo omuntu oba akuyamba n'ogamba omuntu oba omuyamba oba kale naye nga tisimwetegefu naye kuba omuntu gwoba olina ayamba osooka n'okiraba neera nkiraba kuba kati wemba wakuyamba oba nina okuyamba kuba kati era naawe oba okiraba nti nkuyamba naye mu kukuyamba ogenda kubanga Segirinya naki genda maaso kuba kati naawe kenyini oli muntu mukulu ekintu kino kyetaaga olabike kuba simanyi oba gwosobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa owulire ata kubanga nange neŋŋamba omuntu gwe nnyamba newange tajjangayo ogendewo kati ate gamba kaweekanga oli mwana muto kyovulaamu kyalemera nnyo mu mbeera omuwala yakirowooza n'akimanya bannange kino kyekiri mu nsi
buli woolaba omukazi nga mulungi mubalagavu ayitiridde sooka okuba tooki mu bulamu bwe ojja kulaba emigugu gye yeetisse naye aba anoonya waagiwummuliza kati gwedda malala kyova laba omuniga omusanga yakanze ndi kunkoola twala eri sinagazo tomubuulira bizibu ebyo mbw ate simanyi nnina ebizibu kuba oli olumugamba era avyuye nga gandina ebizibu bamanja landiroodi era institutioni ebyo abanika tebaagala kuwulira kati nga tudde ewaka kati ssebo ogenda okudda ewaka kyoba olina okumanya nti omuwala ono buli kimu kyonna kitunuulidde ye efirimu olaba manduso munange ssebo dokita atandikanga okujja bannange bale nnyo mu ssawo ono yasasula kamu 25 ebintu bibaawo tuli basaasizi katonda abantu nga ffe yatutonda tubaawo we are there we always there naye bannange simanyi oba nenda kukola ntya bannaye okusasula ono toyera kulaba kale onooba okola ki mbanya adagala amutwaleko empumudde yakutwalako empumudde olatulaba empumudde sebo omwana yakkiriza kaakati ekintu kyamaze okumanya bwe bati abakazi bwe batandika okuva ku mulamwa yategedde abasajja beegomba nnyo abakazi abanyirira kati yakola kimu kyakwenyiriza n'akunyiga batoni nga buli wotunula maaso kkiriza toba nanno kati seggwanyi jjukira yoli yali bbaawo omwavuyavu era ng'ekyobugagga laputopu kati ate naye laavuwa eri yamusuubizanga ndi kujja ku kikomando leva eririnnya tuli lyakatoga maama nna wa maama nnakku egenda maaso emisango guli mu kooti kakati ssebo kye yakola nga amubuulira kyokka seggwanyi muwavu muzibu bulasi matiriyo we babayita kyanzikiriza ki ekyo kintu kimu nze essaala ezaye katonda aziwulire olunaku lwaziddamu lwenkyalinze gwe bamugumu abaniga baba ne potesa akupotesa n'oterera akuteeka ku poloteeri gwe kakkana bintu bijja kutereera ate alina simayiro naye ku mutima mwavu muzibu lwakuba alina laavu yonna katonda tagaba byonna kyova olaba ensi ekyali mu buzibu bakuwa obwavu nga bakuwadde ne laavu ne bakuwa obugaga nga tolina laavu naaka ne bakuwa esente ng'ate gw'olina ettima ne bakuwa amagezi gwonna naye ate najja akuwa obwavu n'otya kaakati looya ayambadde za ku biiki wadde bagenze eri enakawuka omulaba ye wali gofa adi oligino nemuzi kati bayitamu mpaka Kasanje bagenze sakabu animal naki katugirabe munange looya ebyo byayagala guno omusango mujja guwangula nkugambye mapeesa abakazi kati bakitegedde maama lususu ekintu yakikwasaganya era buli ayagala okunyirira maama lususu era ng'anyirira muna era yenyirira akutega batoni n'okitegeera looya tasobola kuwa ezo fayiro eri ngenda zigoba ezo fayiro ngobe gwe kyoba olina okumanya omutima ogwange bannange looyo olina simayiro ate omukazi ng'alina kyayagala ne bw'oba otunulanga nkofu yagamba yeggwe looya bamu tugenda maaso nze nkubuulira naye teri musajja mubi abasajja bonna baba balungi era segirinyola ne bwasimayiringa abanga Kongo oyinza okugamba ye muto wa King Kongo naye ng'era oli ajja nagamu naye segirinya muntu mukulu olina omuwa ekitiibwa kye kati ogenda okudda eno ssebo n'omwami kaakati kadiko k'omwana ke yatambuddemu naye ono omwami yafunye essanyu ly'otalabanga
kati awulira ayagala akwata fayiro zonna zonna abeeko kyayinza okukola kukubulankanya ebbanja eribangibwa. Tugenda maaso. Bano balo farm advocates. Kati ayagala agende maaso abe ng'ali ku saidi ya mukazi. Ono omusango tunonye nga tukigire ekintu tube nga tukimaliriza. Oli omuwala mwagala nagamba. Nedda nze alabe sitemba manyi ate weegenderezanga nnyo abalabe empumudde basooka eri mugundi. Nedda omwana ajja twefuulira wano. Omwana yakkiriza. Ate omanye ekintu ekitakyakayanya bantu omuntu gw'otapimenti bamwawudde. Oba oyagala njawulo ng'akwawula ng'atambula ate ataawenyere wewe takirwako. Munnange bannange mwana gwe wali mugumu lwaki wayenjebuka? Bannange Katonda yabawa amaanyi gatuula mu mutima ne guyenjebuka n'osalawo nga ffala n'otunula nga seggi naki egenda maaso. Bagiyita manduso firimu yiino. Abakazi manduso. Olengera omusajja twatandisa atunnyonnyola. Teri muntu kintu kyakola nga talina nsonga lwaki akikola. Waliwo ekimunyigiriza okukola ekyo. Kati buli omu yeekebere. Egenda maaso. Eno bagiyita manduso. Nagenga bulijjo embinze nkuweereza. Ike Music Yamaha Center babande music omupiira bamwetaga mu Musanga. Kati omuwala ono alina ebizibu bya mirundi esatu. Alina omusajja gw'ayagala naye nga blast material. Ali ku looyo oli alina okuwolereza ennyumba yaabwe eremetwalibwa banka. Ekyo kizibu kirala. Waliwo ne dokita eyajjanjaba maama we ne sente ne ebintu bya mukwano bimanyi. Oli ne waba tamanyi kuloola yeekaka kati dokita ali wano agunuka bugunuzi. Egenda maaso firimu. Kadi sebo bw'avaayo nga asinkana mukwano gwe. Baba bambi n'emikwano abalo lyanyumiza munne. Kati ng'amugamba Anita nkubuulire kwendi nsobeddwa looya ndi bubi. Kwendi looya ate abadde ki? Kwendi looya kiki? Looya agenda okuwamba enju yaabwe. Looya wa banka. Kati yagambye n'ogamba ki? Nze mbadde nkyatidde. Baneenage looya nze ntyo ogende walooya. Nino olimu amagezi. Eno enso kyafuna lipstick obwerere. Ojja kuddawo olinde omusajja mbu anaakwagala mbu mukyali mu byalavu. Bane nze nina omusajja wange gwe njagala Ssebwavu alina sseggwanyiwe. Kati oyo bisatu ogonywa simanyi toddamu kunywa baseggwanyi. Oyo Sseggwanyi ajja kuleetera okunnyira munywe kalalume gweddaawo. Eby'ennaku zino ogwa kavengwa 2 ng'ogwo mwezi gwanju. Wulira emikwano. Kyovula abaka abasajja banne boonoonese Katonda asasire busasi. Oba bakufuula luso kusaawa busaayi aizulu. Olaba mukazi simanyire buli wiiki alina akaviiri kasiba babeereyo nga beewaana. Kano ka mwenda kano kadde kabiri n'ogamba bannange. Kati onoogende waloya n'ova n'eri n'ogenda ky'ogamba nti bino byakukukuba migo ogenda kunuubuka. Wulira emikwano. Bane kati nze nnyinza ogenda maaso n'abasajja abasatu kwendi oli musiru nze nina mwendo ddaawo olaba mbafaanana. Gwedde ku ebyo mbadde ekyanoonya n'abasatu anoonya dazini ali ku mwenda. Ebizibu lunaku byeyongera kati ennyumba bagyongeza amazzi n'okunoonya agasasula. Omukazi anoonya ow'enjala aba n'ow'enviiri owa Cutex ow'ekyemisana wa transport n'abeera n'omwezi gw'enjo ow'amazzi wa bbiru yayaka byonna. Kati gweddaawo ambuuziza agayogenda kunuubuka ndi banaasanga onuubuse mbamanyi ti ono yagudde n'anuubuka. Wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki gye waguze ya time wa mutwalo naye nga tebakubidde wadde unity. Baba bateeka balala mu pulogulaamu gwe ngodde n'oloba. Kadi yamugamba akyuse n'ennyambala atandise okyusa. Kyova olaba omukazi bw'ajjanga ewuwa
Segirinyera tubula mugezi loya takyatambula kwata faida azibyeyo ogwo musango batugugoba ne tugugoba arani so tunulanga endeku laba omuwala ye Rachel Mutabazi original names filimu girabe ngo baka ekyokuyiga kyofuna sigambe nti bamama sibaagala mbateeka naye mu bintu banaye musajja gwe simanyi mpulira ndi mu busomyo muli ekyo kiwedde banaye mpulira nkufa awo loya emanduso kale twala eyo omusango ate wali buzibu genda tafuddeyo migga emekeegi kyana kino bannange lengera okugulu mukama katonda watuleeterera ekizibu kati nga tudde ewaka maama ali awo awumudde kati omugugu gwonna gwonna omwana yagwetikka buli wooba otomera omuntu kuba tooki olabe ekisiikiriza ekiriiwo ojja kulayo akasaka k'ebizibu nze nkubuulira kati bagenda okulira kitaawe wa wano mu maka gano taata yali yafa kati omwana buli kimu yakimaliriza tuba tuli awo ng'akomyewo mesimu yawejjeko omuliro mami bino byaki maama nga bamuwa fayiro fayiro egamba ki sokolinde essanyu ne limuddamu yena mwanje Sophia original names tuze tumulaba mu filimu eziwerako tugenda maaso ne manduso maama yatunula n'agamba director era file mu busuulwa eyakutuusako bukalabanda bw'ekyaggwe zonna Segirinya ajja kubazi batuusako bulungi nnyo nagemu emizu video nateeramu bulijjo ntusanga simu eri 0752119087 mwana wange kati tebakyaba banje ennyumba bagivuddeko looyo oba yakigeta atya nze naagaba abakazi batoni era gwe wegendereza nnyo omukazi buli watanga eddoboozi sooka omukuba empi bbiri mu matama omugeetereza eddoboozi tulire bw'atali doodoomanga ngoma ng'omanyayo batwe baamuzala oba ku kituufu naye bakyusa amaloboozi n'atandika obugambo hani dia buli kigambo kyagala wulira bizike bikubagana mu nsawo manya bigenda swiri suga hani kati akajiiko kagenda otuula akabbanka kaakati nno oli bamugobye ebintu bikyakala nabitya omusango twalina ogusinga banka yawawaabira naye kyali mirundi ebiri bw'otasinga oliwa bwe kiba ono kyava atunulamu ono apakira ebi byava wano taddanga musango gutulema tutya kuba kati omusango gulema kitegeeza banka kulayikani eba yeeyisa bubi wabaddewo obukubagano n'obujulizi bwabuziddwa okulaga nti banka yali ebanja oba eraga nti ebanja bubi kitegeeza omusango gugobeddwa ono apakira ebyo byave wano era n'omusaala gwe akawunti bagayiziggalwe egenda mu maaso wulira bano bakozi ba mu banka abakozi kankuyiteko gwe maama abakozi b'omu banka abakozi laba oli bwatunula babangobe kasita enjawulo gye nya kugenda naye oli omuntu oli santiri bisinga okuddamu gwe guno ambolera naawe aliwo ekisiba ali tukolerera kuyitamu era tukolerera masante yegenda mu maaso kaakati seggwanyi
yamugamba ng'asiba mpumudde asaba ng'awakana. Kikigwe Segwanyi nagamba nze siyinza kulinnya nsozi bbiri kisuze nampumudde noddaawo nenviiramu awo olaba wale kiki wapangisiza wano kupangisa nze nkyapangisa nze ntunula wano wani awo tuguze wano waffe abaniga agenda kumaca n'abala n'agalulibwa olwo ndigaggawala naye nga talina mulimu kati abala lumu ddi lwakusuna ddiiru yaguze enju omwana n'agenda yeetegereze yakuddaawo kaayana nange era ekintu lina okukimaliriza. Omuwala agenda okuvaayo nga bamuteze empeta. Oli kuki bino bitegeeza ki? Njagala kuwasa. Will you marry me? Nange mulimu ekigambo kyoyogera nga kivudde mu kamwa ko mala nawulira ng'ekivundu. Nedda movie mpulidde bubi. Ogambye ki? Agenda okulira obujija awole. Otegeeza ki? Ali serious omuwala Rachel Mutabaazi. Nawe mwana wangamba buli awulira otegeeza ki? Tolwana omuwala gwe bana ona gwe mbadde nga njagala kugwe kwenfira kati saa eno neefuulidde. Yeyiwe ne Juli Juli onvuddemu Juli bannange Juli awulira yabika ebintu byokwagala bino oba kalava okukaba kabaka kikalaavu oba kabaka wuzi oba kabaka kaki oba kalaavu kabaka tekategereka naye wanga oli bakukyayo owulira nga omutima gugenda ono alinga omwe alinga ku masannyalaze awulira bulijjo alina eriiso alikekkerize naye kati ligenda mu sayizi ery'ente oba eŋŋamiya. Ekintu kitabuse onkoze bubi ulira kyakana kati ate abakazi webagala kasitama nnyo omufiirako. Segwanyi nkwagala njakufumbira kati omutima gubadde okubbira mu nkogo ne gudda mu pozishoni yagwo kati gwambuka gudde mu kifuba takyaseka n'ayuza simayiro otamira bwereere badde nyandaba oba osaaga manye omuniga abo omugamba nnoga gandiwonye yataama kuba omuntu okulaga empeteyo si bonna ndi bakikola omuwala. Firimu eno egenda mu maaso ekituufu tulabe Manduso bwekyoba olina okumanya omuniga ekyo kyayita batoni. Bintu bingi abakazi bayitamu oba n'omuntu yenna okubaako kyakola nga alina kyayagala ng'ajje wa maama we yakadda. Kiki ekitabanya mwana wange kiki ng'olinga atabuddwa Julian okimanyi nti nkwagala nnyo era njagala bwala nga waliwo ekikusumbuwa kingambe tukigonjole. maama tamanyi kitabula muwala we. Maama munnange omwana ono agamba nti kyonna engeri gyagala maama we yensonga lwaki afuba mu byonna ebeera bimutuuseko mu bulamu nga si birungi naye kiba kimukosa. Kati maama waliwo embeera naye maama simanyi munnange gy'oyise munnange maama naye
Mama nyalo mpe ku mangezi. Nina obuzibu. Mama obuzibu buliwo buzibu ki? Mama obuzibu buliwo mama obuzibu buliwo kati mama kyokka nina kiki? Nina asajja asatu. Mikwano gyo. Olina emikwano gy'abasajja. Nedda mama si bya mikwano gyange bonna baawula. Kiki? Bonna njawula. Langi? Ekyo bannange ekikolwa kizibu kibi nnyo abakazi era tokigamba nga tokyewaanirangamu. Olaba mama aludde mu bufumbo yataama. Bonna bakwawula. Yakirabanga ekyo abolaba ennaku zino kyakiraba temuli. Basajja basatu batono basajja mukaaga oba kale bangi mukaaga. Mwana gwe yalako nswaza kuba omuzadde yenna akimanya omwana bw'atuuka okwonooneka okutandika okwagala abasajja basatu omulundi gumu kitegeeza ne nnyina bwe yakolanga era omuntu ayinza omuvuma agamba ndaba kirayika ne nnyina bwe yali. Kati maama yataama nnyo akonkatereza nowenterereza totya olaba tuddawo wereeteredde egenda mu maaso. Mwana gwe bwente wenda kuyigiriza mwana gwe nalaba neŋŋamba omwana yebyulabyula mwana yesiiga simanya ipenso lipubamu ayina atemereza nga ali ku bumeme kumpe ebyo byokola alinga ali mu switch. Mwana gwe nswaziza nnyo olaba omutwe gukulinga digida twatunulira ekyana kino n'ogaba naye banazaala muki. Mwana gwe olabika sinze nkuza tonswaza bwona tulabe mwana gwe nswaza kyatandikirawo kaaba ekyegyo kimuli bubi maama nengenaawo tombule abakazi basatu bonna ati nongo okyali ku ekyo bonna bamugaye baagala muwasa. Segirinyayo osobola omugaana kinnyonnyolekeka. Banno bagamba nti omusajja banne ekusinzira ku kino nammwe mulabe naye nga segirinya naki tugende maaso ne firimu yaffe naye tulina kawuka. Olaba omuzadde watandise obutategeera mbeera. Omwana lwe yagenda mu kampasi simanyi genda Makerere yakerera bukerezi. Tugenda maaso kati nkulabyeko ddi tuddako wa musawo kati musawo ali mu lujja ewaka ewo tuba tulya kati osazeewo just kubeera waka kumbe musawo nakyono munnaye musawo nalule nga tajja. Anze siri bulungi leero ye musawo naluleera eddwaliro munange bintu ne bannange oluli walinga ogira nojja ne tujjanjaba kati kumbe nalule tayagala kubeerayo yekka ku ddwaliro. Bintu oli eno byonna bindekedde osaze obeere eno musimanyi oli mugonvu nalule ebintu byabisibye bannaye kiki mukwano mbuulira nalule nedda kade kino naawe kikuwa ekyokuyiga buli obeera nga kale nno ku mukazi oba kalekaleko ŋŋamba omusajja nga mukulu ng'omuwala muto naye abakazi abakulu bali mu buzibu. Oyagala omulenzi nga akusinga obuto aba yeewogomyeko aliraba ekimoloka ky'omusenyu nga kiyitawo nakyerippako n'agoma. Nalule bamugamba genda ojjanjaba abalwadde azze amugondedde n'asooka atunatunula tewaba wamulaba n'aswala. Kati maama n'atuuza omwana oyo dokita yamugaa dokita nsasula akamu emitwalo 25 nze yanitakola nandigijjeewa wetwale mudwaliro yalufire mudwaliro koye nti n'osalawo ku baawula bwawuze. Abakazi abedda baalinga bakuula naye ebintu byagenda bikyuka. Kyasooka magala asajja ne bakkiriza ne baleeta digestible ng'atwaliramu n'ekibuno byonna ne bagenda nga bakyuka. Kati omusajja ne wejja n'adigestible kwata ttooke leeta kwata ssente kwata teri ebyo era oli bwagamba nga mbugundi mukwano gwange yampadde omutwalo ssebo weekaabireko. Kati oli ennyumba olaba yali yagenda neŋŋamba kati kintu kitono nnyo maama olaba mpenyera si wenyera nyumba weeri
wesayo obwerere. Maama nti n'osalawo ekintu kibe bwe kityo wota. Okulizo. Maama nandikoze eki? Gwe wazaala omwana omulungi kookirabe. Kwendi okuzaala omwana omulungi tegeeza musa njawulo. Nabisayina kyako. Mwena kitewambuulirirawo. Tugenda mu maaso. Amagezi nga bukyali. Maama mbu yandibadde ayiiya. Ate nga buli we baakubanyanga pulesa nga zikkuba. Zandikubye empaka wa. Ate Isaac. Emusajja gwe njagala manyi. Oli Isaac atalina ke yasonda yamwagala. Seggwanyi. Oyo ne tishoni weyambula. Isaac nagana. Olaba oyo omwana yampereyo n'emitwalo 10 ku ssomero. Mwagala nnyo. Bali ab'obukadde taboogerako. Kati awo bikutabulira. Yandaze omusajja asoose okundagala avu yandaze empeta. Oyo yaguze n'ennyumba era yamugambye amwagala mumuwasa. Oyo omusajja ali serious maama nti luno. Bane maama mpulira mwagala naye ate simanyi ngeri gye nsasula bali obukadde bwabwe obo bagamba ntubireke. Atabuddwa. Bonna baŋŋambye banjagala nange nalina kwefula nti mbaagala basobole okukola kyenjagala. Yawunga yawuba. Kali maama ngenda kola ntya maama? Mami. Okujjako ekintu kimu. Ono ng'amugandi manyi? Genda obagambe. Gendo bali ababiri obagambe ndi sikwagala naye sikwagala sigenda kufumbirwa. Omunigo amaze okulya akakadde ke kamu kimeka simanyi bubiri simanyi. Kiyinza kukolebwa. Awo nze binjijemu. Mama nze sola baka amaze maama nti ali omusajja yagamba musimanyi alinzitirako omuntu simanyi anjagala nnyo mbw alituga omuntu. Mami. Efirimu bagiyita Manduso. Kati ki ekyaddirira? Kiki ekyaddirira? Kubanga abawala oba omuwala tasobola kugamba abasajja bali nti takyabaagala. Era maama amugaya tasobola kikola deni ayiye ekirala. Tugenda maaso kati kumbe Dokita Laavu yeeyongerera ne Nalule takyagala amusemberere. Kati nga tajja ate yawano yalinga akyalira ddala. Egenda maaso. Mama! Tuba tulyawo nga tundula. Mama senga! Senga oliwa! Wowe mama senga! Mama tufudde munnange senga! Senga munnange omwana ye moloka emukubidde kasese! Wangi? Moloka emukubidde kasese mulamba bakuvuze kugenza 40. Mulamba kuge... Ono Dokita. Omwana wange mama! Mwana wange wowe! Efirimu egenda maaso. Senga munnange Juli bamukubye, musajja amukubye bagambye ebbere erimu likudde bunaayira eddala. Eno famire ya bizibu. Ono olwawulira nti oli bamutomedde n'akunkumuka ebbeere. N'atambula n'ova. Eyo famire neeba ya bizibu. Musabwa yagaa sijja ggula sanduuka kampu. Bannange Juli mwananga yafudde mangu Juli. Bannange kitalo nnyo Juli bannange Juli. Bannange Juli yagenze bannange. Ala. Kitegeerekeka munnaye. Mama ennaku emukwata. Okubanga. Simanyi kyengenda kola Mukama kanonenzenga omwana wange. Mukama Katonda omwana wange banga. Ebizibu pressure mukubye gwolaba oyo kyovula mukube muleke tamerisi se mukube tamerisi ka pressure kwano mwana wange guma maziga agamangu zibu gakwawulo bagano gakufiira oba gaki maziga bantu ba kadi ono nga tadde wa Nalule ya okola Nalule nalo Nalule, you are mine, I am yours, for sure. I'm back to you, forever. No ngamba nomvuluga musimanyi munekifuba kiringa ekyengamiya kati okomyewo mbumbulaavu bye biki ebyo ngamba kati mbonjagala muki
kyokka luli wankabya amaziga onkabya amaziga nga gy'obeera onkabya amaziga kati oyagala gaana mulenzi gwe oyinayo owaawo oyinawo akuma akakola abalenzi era nalule teyalina kyakola katukuma mu ddwaliro ina ogenda maaso n'emirimu kali n'ogenda okudda mu ddwaliro kakati no jjukira baali basindika ogenda okukebera alizaalutisi mulwadde ono kirabika zakomyewo naga twamaze okumanya ekirimu omulwadde era tujja kwetaaga omulongoosa tugenda maaso alina okulongoosebwa kibadde a bit expensive because of the specialist we are going to use here in the hospital. Omanyi okuba omuntu okumulongoosa nga kyetaaga miliyoni nga 3 jjukira ono yakagubwa ku mulimu buli kimu mukole ekisoboka mumulongoose sente zijja kujja naye munaye mugume temufaayo mulwadde wammwe ono omulwadde tannatereera waliwo yazirika ebbanja ye yatereera naye ono balina omulongoosa kabuya adda akulukuta adda mu nkizi alina omukolako operation munange kiki bintu binsobedde ebintu bisobedde maama muyi mulwadde balina omulongoosa kyokka sirinaade ataso talina majja bamugoba sente za akawunti bagifirizinga kati kyetagisa miliyoni 2.4 tamanyi ngeri gyayinza kuyambibwa bano banne be yakolanga n'abamuyambe Mr. Swing, yesina bizibu kukola sente. Namunange okuwa tetwandiganye. Banka yaffe. Naye nga bw'omanyi era ebya banka oba zengeri gye tuli bakozi ba banka okuwa sente waba weetaagayo omusingo. Singa emmotoka ye miliyoni 4 eyo tukuprocessing eno ninga bw'obimanyi. Nange byange byakusinga ate mumanyi nze. Arandi palapalanya. Omanye emitendera era mwemba mumaloya bamanya amateeka okuwola omuntu nga talina musingo tewabaawo gundi giroteekayo akamoloka kuba mmoloka oba oludde wiiki nga ziizo tugire ne tugaa katuzeewo ku mmotoka tutunde tuteekawo sente ze tukuwoze as you know egundi nankaninze nemba zitaddeyo musinga kintu okimanye miliyoni 2 tuzigabira ku mmoloka eyetundibwa obukadde 6 oba oli awo lengera okuyimuka kw'abalala kwe kugwa kw'abalala manya lwabaawo afa abaawo azaaliddwa ensi eno buli kimu bakikola power of balance tokyamanyi amuyiseeko leka kwefulaatandaba naawe nze muno okimanyi maama ali bubi oli sengaawo Daka naye twetaaga olekedde nyamba ye faadi waligo nage tumujjukira mu bukalabanda bw'ekyaggwe era tujja mwira bamufire manyiddwa nga obusungu bwa Nakayima tujja gikutuusako essaawa yonna ne maama ali bubi wandibadde obaako kyokola nenyambibwa neetaagayo buzi sente oya n'otunuulira kale n'olaba ekiyengere kino bw'obeera mbuzi ne bakuvuma ekiyengere osigala okkiriza nakugamba weesonyiwe omusego ogwo n'ogaana lwaki teweesonyiwa mukazi oyo saamanya ono muzibu nnyo buli kaseera atabula abantu
n'agamba nti senga nnyoko tabadde senga wange sandiyambye kiragakiriza sente teziriwo wano onzise wagambye okikoze adde manyazi gyolweggulo olweggulo weziri olweggulo egenda maaso efirimu egenda maaso ajijijijijiji bimuweddeko tuba tuli awo obaye banne eki kizibu babuli kiki bano ababadde bakola ku kyokujanjaba miliyoni zigenze omuntu tawonye owulidde azifunye mu bugubi yasooka okulowooza ku njawulo nga tannalowooza ku nnyina mutegeera kino woba olina kyokola manya ki ekisooka weewaawo olaavu y'enjawulo ebaawo naye baaba ye okwagala ennyo ekintu oyinza funamu ki ate abasawo si buzibu bwabwe ajja nagamba oli abadde asala akasuwa yaleese obuzibu twamugamba ekinywa yasaze kakongovule kati firimu etandise firimu okumanya etandise omuwalambu egundi yamukubira ekaseese n'asammuka ebbeere era bamuziika kati agenda okwetegereza ono si ye mukazi eyali omuwala wuuno mulamu alina omuyayi batambulira na ku booda kyovala ebyalaavu bizibu gowooza olina emmotoka oli ateekawo booda togezanga ne weefuula nti otegeera nnyo abakazi kye baagala togeza n'okirowooza nti okimanyi loya yalina emmotoka nyina yafa bwe twogerera mulekwa kale awo ekiddako kikolima tali kirala awo kolima kwekuddako tosobola kubaako kyolowooza kale maama kale wuuwi omuya ali eri yejavaana ali kale nakugamba nti ke nakusigaza bino ebirala nembita twala eri gwe weefuulafuula nnyo bw'otyo aze nagamba kugwe kwensibidde enkoba ono ali enaamatiza ate mwana gwe koliddamu okuneefuulira nalule gwe mwomyuka lindako mmala okufunira wano mbadde neraide sooka okwate kansoke nkufunira olekisi wano nova kedo kale ono agenda okwetegereza eno mandwa oba koyendi eno mandwa muntu bwe yafa yafuuka mandwa takisi nebongerayo mama kana agenda wulira ensawo y'amandegwa kumbe bba yagudde bebi wange nalula agenda okujja banange munyamba omusajja afaako banange switi kamonde wange agenda banange munyamba benyamba kati ono yasooka najjanywa wala gimwekisesi addidde ennaku agiyemu emmandule banyongere egenda maaso yagunywa yanywa omwenge kati ekirungi kyago gusooka kuba magulu kati agenda nanyaza nange ensi netwagazaaki yasooka n'alowooza ekyokukola wano waliwo yazirise ensi naye okumanya katonda gwe kyoba olina okumanya kyenkola banno saagala bakinkole ono yali akyalina lule sebayagala oli naye ne bamugira kati ate y'okumanya kiruma bulala ye yazirise kyobula buli obaako ensigo gy'osiga lowooza ku bibala byayo byenokungula munange wazze nze sirinyangako mmandwa kiki ekyabadde
Gwabadde ki? Nalabye omuzimu. Wanje? Nalabye muzimu. Ono nakwata essimu. Kyova olaba bwe oyagala okwagala omuntu si kubisigama emu temubaagala naye weegendereze. Yajjukira lwe yagenda okulabika ndi akayanira omulambo. Omukazi n'agamba temubikula omulambo guno tugukubye eddagala lingi erimu lizirise oluusi omuntu ayinza oyitirayo bwe mumutwala mumuziikirewo. Bwe baali bagamba mubanonyeyo omulambo gw'omuwala gye yafunidde akabenje engeri gye yasammuka amabeere ne gagwa gye gaagadde buli kimu ne kyawukana kati babakkiriza bikula mu mayiti. Twaziika ki kino? Twaziika ki? Najjukira baamugoba omusajja ng'amugoba mukambwe munyiivu muzibu nnyo lwakudda mu luba yasiini. Yangobya ku mulimu. Mukwawo naŋŋamba mannyini nakani we yamugaa kizibwewe. N'amugamba balaba ekibuga bayaayi. Ayinza okugamba nti akwagala kumba ali ku bibye. Agenda kukozesa bwangu omusango gw'abamala kusuula awo. Buli kimu baakimulabula. Soko olindeko. Kaakati. Aha. Ojidde mutayi. Efirimu egenda maaso. Efirimu. Ali ludda. Ali mbali mu hospital. Yose kyo kijja kuko sitiimu. Atandise okufuna ekiddako. Setwezi. Naye ate yo omuzungu agamba. Nja kikulu. Bayisawa kumi. Ekikolimo kiba kikolimo kama. Akisa. Oluusi bateweetaaga kuwoolera kati twagala tumufune. Bagenda kufuna ani? Jako bumanyira bumanyizi wano. Ate mutuufu abayeyi bambi birumwamu genda n'otunulira. Twakulidde ezizo akulidde ezizo. Akulidde ezizo. Aye n'amalala neko okwogera ebyekiwuttawutta. Jangu. Omuntu namufunye. Aliwo. Ati nandikuyise nga simuyinda ojja kwongera ku ssente. Omukazi munene muzibu. Kaakati kyali ayagala ki? Jangu. Jangu. Kye baatumye mafiya. Mafiya lady. Omuntu ono mumanyi. Ono gw'ogenda okubika butereevu kiba kitegeeza oluvannyuma lwakino balina okubula okuva mu bantu. Ye yali mu ddiiro. Baakola akabaddi oli bamubike nti mufu ng'amaze okimanya nti tebalina ngeri yakuza ssente baazannya kazannye kabaddi. Kaakati Manyi. What? Ojja kumbuulira. Basi. Egenda maaso. Kati ate awo bambi abalasita emugwira mu miwunyo olina omukazi opepe yakumba ayina be yanyiiza. Kati omusajja ajjanga emigo gye yandikubye omukazi agikuba ggwe segwanyi wuno. Aba ali awo. Basi. Oh! Segwanyi. Segwanyi. Jangu. Omuwala. Ne bamuyingiza na wumu. Tumanyira. Bannanga kitegeeza ki nagaye firimu buli wona babaako kyoyiga buli wookuula manya wano wentuuse. Ngamba mu abakula.
otuuka buuza naye banne musajja ono sente zendidde bwe mwefuulira taataame mumanye leve ey'okukuula musajja mulidde 15,000 ne tajja taama bw'ogattako n'akayawula awo anaaba wa mutima mubi waataama naye baasi mama genda ovaayo nfudde jangu wano jangu abadde ayuza mama abadde apasulidde ono gwe yapanga naye kyobona ebintu by'emiwunyo mizibu muteesa toyogere tisijja kwogera kwata omutwalo toyogere alo abantu nerabikiriza mbadde ngamba kale oba bwenkunyonyoddemu nga kikuyisizza bubi byonna kati ogenda kunkolera otya nga bwe baapanga kazi omunange ekintu kyenyegezaamu kimanyi muzito wakyo nkimanyi bulungi nnyo era singa sikimanyi saani kikuyingiza ekintu tekyali kyangu mutuuka n'okuziika omulambo ogutali gwammwe kyobula n'oli gwe muziise ku bijja ebitali bya bwaluluma kambaddiza emunyu wali wakimanye bulungi ndi gwe mwaziika si waawo singa nawadde njagala genda mu clinic bandibadde nakikoze dda naye zirukiddewo kyovolaba we baali babika bagamba neetufiiriddwa omwana eyamutomedde wattima yasamuse n'entumbwe zagudde eri etaaga sente mmeka kino tekiri ku sente zokka ebigambo ebyali awo si byali byangu ebintu ebimu biba tebiri ku sente kwokka omusamusawo nkukakasa nibwaŋŋamba gutwala saawa eno yennyini mba nkutwala tonolera waliwo okuzibira esente n'olugambo yono gwe balina okubika maama niye yatula nakiramaga wayo mwana yagwa kava n'agwira nze buli kimu n'aguma naye nange nnomuzanyirayo akabadi kuba ali asajja obagamba mbu simanyi nagwe ngenda ofumbira tekyali kyangu akubuuza lwaki wali ezange wali ozira tewayogera tugenda mu maaso ondabise ennaku kadi kebaleeta oli maama natandika okujugumira alinga alidde ayisa alinga ameketa amayinja kyogamba notomanyi njukira simulabangako okaanamu kakiseera oba ndetera oyo kadi muleete omulala tulabe banoono tamumanyi nemubika wano omuntu nemubika omuntu netuleeta n'amabugo bannange muwulira bantu nti kino kyabadde bwekiti mpapula z'amawulire ne gawandiika biki naye bw'ogenda okwetegereza sitole n'ekintu ekyatuuse ku muntu ng'ogamba kyamugwanidde kubanga teyasomye eggulira agamba naye ane abantu nga balina ettima omuwala omulungi ng'oyo omuba omuwuga omugamba ki ebintu bingi teri kintu ku nsi kuno kibeerayo nga tekirina nsonga lwaki kibaddewo tunuulira munange tusaasire munange babeera n'ekisa bambi okutunulira omuyayi asooka n'abana abalamu maama we yafa mulimu bamugoba lwa muwala ogenda okwe maama yagwa kava nga ate yaba mando nnyo ogenda okwetegereza olw'obusungu kati oli n'atemamu bino tajja bisobola muwala muwala zekyemmanyi ku nsi kiri kimu nawe yalonda bubi nti buli kintu kyonna ekiraawo yamusimula bwe bati abantu oli atuuka n'agamba oba nkutta n'enkutta ndaba nange mpe talina mulimu bwe bati abantu bwe bakukisenge naye kati ye mugaso gwange ki okuba bannange buli kaseera abeerawo there is always the way out
kibaako bati abasinga agamba the hard way is the only way out. Gezaako kulabika ne otambulira mu kkubo eryakafunda oyinza okuguka. emmanduso N'ekyakola ne yetta firimu yaffe ne yeekasa nakawuka eyo bwegenze naye ng'era mugende n'ekyokuyiga ekisooka okuula si kubi naye baako wookoma saza akasale